Utakekuvu Canaan Land ensonga ezoddeyo za kusabeera omusumba wa House of Prime Ministry International Aloysius Bujjingo gyasinzidde n'agenda okusaba buli omu kyalina agende maaso kubanga akiwaayo mu nteekateeka y'olukuŋŋaana nakutubala nnya zokka okugenda wali ekaceeka mu Mbarara abannaffe gye bali badde mulengera ebitambula naye ageze maaso n'agamba nti ye ajja genda lwakuna era ng'emisingi ajja kubeera ng'agikola mu kisaawe makkati ku lunaku olwokuna akatubeera munnaffe Ola Gabriel abaddeyo nnyo n'abituleetera. Olukuŋŋaana lw'ekaceeka ennaku zisigadde ku ngalo lwakutaano luno. Omusumba Aloysius Bujjingo wa House of Prayer Ministries International ekkanisa esangibwa e Makerere Kikoni asinzidde mu kusaba okwa buli Sande ku ttaka ettukuvu ery'e n'akoowoola abalina obusobozi okumukwasirizaako okuggusa olukuŋŋaana ekkanisa lw'etegese Mbarara ku Lwokutaano luno nga 26 May mu kisaawe eky'e Kaceeka. Tuweereze ku za Kaceeka tuli mu nnaku ezisembera ddala ku ngalo bwe ziti. Any contribution is paramount. Tuweereze kyonna ky'oba osobodde waayo ekirabo kyo waayo ekimu ky'ekkumi waayo contribution ku 07 60 3 oba ku 07 08 00 emirundi 5 esembyayo 3 oba kozesa babongeza omusaala aba police, babongeza omusaala aba amagye, babongeza omusaala aba prisons, babongeza omusaala abali mu private security companies, babongeza omusaala mu linnya lya Yesu. Munnabuddu Bujjingo anyikiza ebyo ebifuula omuntu amagumba amakalu agaweddeko ennyama omuli obuteefumiitiriza ng'okola okusalawo. N'omugagga naye agamba sente taziraba ate nga mutuufu. N'ali mu middle class naye agamba sente taziraba ate nga mutuufu. Leero gwe bayita omwavu baali bamulagulako nti ye waakufa
ebigambo ebyogerwa yogerwa ebyo bikaza amagumba naye twogera mu mafuta n'emaanyi ag'omwoyo omutukuvu omwavu si wakufa katonda agenda muwa obulamu zikubira waggulu mu linnya erya Yesu kiwonvu magumba amakalu kiwonvu kyabaavu naye katonda n'aserengesaayo nabbi we Ezeekeri mu Ezeekeri 3:7 ekiwonvu ne kifuna okukyalirwa awatali akyala awatali akyamayo awatali ayagala katonda yalaga nti ayagala katonda ayagala ngambira nebandi katonda akwagala ne bwoba gwatudde naye taagala kwogera naawe ebyo bibye katonda akwagala yeebazizza ku lw'ebyokwerinda ebitegekeddwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate n'agattako okuwa abantu eddembe okusinza ng'ababi ne bwe beesunaasuna batya tebamutengula. Ekisa kya Mukama kigwe ku bulamu bwabwe bakuume eggwanga naye ate nabo ekyo kye bakola. That's what they do for a living. We pray for their wages to be considered in the mighty name of Jesus in the coming budget. The budget of the year 2023-2024. Ebintu byonna nga biweebwa omutemwa abakuuma ddembe baweebwa omutemwa ate omulungi bakola omulimu ogw'okukuuma abantu n'ebyabwe nga basanyufu nabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi. Abali mu mirimu egitaliiko ndagiriro abateereddemu essaala bafune endagiriro nga n'abaalaze okwagala mu kusabira abayizi n'abazadde abasiimyemu ak'ensusso. Nabadde mu baana bammwe nammwe kennyini twabadde n'ennaku nnyo ez'amaanyi ez'okusabira abazadde n'abaana. Banne Uganda eyagala Mukama kubira Mukama engalo eza waggulu. Mama Kanani ng'akubyeko 4 days consecutively. Temubeeranga batembeeyi mu bulokole abazungu obuzunzi. Nze nali mutembeeyi naye obutembeeyi bwansubya emikisa wadde nafunirangayo ekyokulya. Mbuuza nti bwakusubya mikisa ki? Nagendanga mu kikuubo omusajja nalaba nga ndi musajja wa mazima nambuuza naye okolera wa ne mugamba nti ntembeeya. N'agamba okay obadde oyagala eddasiini mmeka olwo ogenda kugula ku ssente zo. Nakitegeera luvannyuma lwaki bambuuza nti okolera wa. Baba bakumuuza nti okolera wa obagambe nti ndi nateete agambe ku dduuka namba ki ajja ayitirewo nga nnyuse balina emaali mu sitoowa banoonya abantu balina adresi. Ekigambo kinzijidde. You must have your church. You must have an address. You must have where to belong. Bibadde mu kusaba ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani ku kkanisa eya House of Prayer Ministries International mu kuwa buli Sunday ng'ebula ennaku 4 okusaba okwembalala kubeewo. Byowora Gabdel, Salute TV, Omunyo.